Tulabamusiza yeebale Oliocha. Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ggwe akyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Kakati amawulire geego, Ssaabasajja Kabaka amaze okubanga ayingira eggwanga lye, eggwanga Uganda. Njagala okutegeeza nti amawulire gabadde gatambula ennaku zino, agamu nga gatiisa, agamu nga ga propaganda n'ebirala byonna ebibadde bifaananako bwe biti. Wabula wetwogerera nga Ssaabasajja Kabaka ayingidde mu ggwanga erya Uganda, ayingidde essaawa zibadde za kiro, era amawulire agasinga abasinga obungi mwagalabye obudde obw'ekiro. Naye kakati wano ku mukutu ogwa Redzone TV njagala okutegeeza nti officially Ssaabasajja Kabaka ayingidde mu ggwanga erya Uganda. Ava Namibia mu ggwanga eryo lyamazeemu ebbanga lya myezi 3, ate gwe atugoberera byozze ng'omanya ebbanga lyonna nkakasa obadde ng'obimanyi, ate gye yali yagenda okubeera ng'afuna obujjanjabi. Abadde mu ddwaliro erimanyiddwa nga Okongwali, eddwaliro erijjanjaba abantu abaliko obuzibu ku mitwe. Naye katusuubire Ssaabasajja Kabaka kati embeera eri kiriya nnyo, kubanga era bw'otunuulira ebifaananyi byawukana ku by'emabega bye twalabanga, byawukana kubiri. Oolyawo olwaliro Ssaabasajja Kabaka yandibanga ate azidde mu jjiya yennyini gy'oyinza okugamba nti jjiya nnene nnyo. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV nakugambye amawulire gazze essaawa zibadde za kiro nnyo, nga bw'owuliriza era nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera. Naye abantu boogedde ebigambo eby'enjawulo, abakulu mu bukulembeze bw'Obwakabaka boogedde ebigambo eby'enjawulo. Kati gwampuliriza njagala okutegeeza nti naffe wano ku mukutu ogwa Redzone TV netwagala at least tukutegeeze, oba olyawo oyinza okuba obadde tonnamanya. Ssaabasajja Kabaka officially ayingidde mu ggwanga erya Uganda. Bigambo bingi nnyo ebyogeddwawo byengenda okuba nga nkuwa owulire ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula oba nga bwe zitambudde nga Ssaabasajja Kabaka ayingira eggwanga erya Uganda. Nga bwe nkugambye nti akomyewo kiro era akozesezza nnyonyi. Kati abadde batambuza akatambi akali fake, njagala obategeeza nti Ssaabasajja Kabaka akozesezza nnyonyi. Enda kuwa ebigambo awo abantu ab'enjawulo bye boogedde, wabula nga sinabikuwa kkiriza nkujjukize ku Haji Abudu omusomi w'edduwa nga bwentera okugamba, ng'ono akutegeeza nti gendayo ng'olina ebizibu eby'enjawulo ebikutawaanya, ensonga z'ebyemirimu nga zigootaanye, eby'enfuna nga bidobonkanye, ensonga z'amaka nga tezitambula bulungi nnyo, ebintu ebirala byonna bakuyoola ebigere, ate oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula. Naawe ali ebweru w'eggwanga totya, osobola omutuukirira n'akulombera dduwa ng'oli sayidi eyo ate nebeera ng'etuuka. Akutegeeza nti newe oba oli bweru wa ggwanga yitira ku nnamba eyo gy'olaba eri 0752 447 1056. Haji Abudu omusomi w'edduwa, ensonga zibeere ng'ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Akatambi ako kakwatiddwa kiro ssaawa zabadde nga 7 Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okuba ng'ayingira mu ggwanga, era ka BBS n'abamu ku bannamawulire abalala be bakkiriziddwa era be basooseewo. Embeera nebeera ng'ate ya kimpowooze nga baaniriza Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'okuba nti amaze ebbanga mu ggwanga erya Namibia gy'abadde yagenda okubeera ng'ate afuna obujjanjabi. Ssaabasajja Kabaka yagenda mu ggwanga lya Namibia gwali mwezi gwa 4 omwaka guno gwennyini ogwa 2024. Ssaabasajja Kabaka we yagendera mu ggwanga erya Namibia, yagenda mu ggwanga erya Namibia kufuna bujjanjabi, nga kigambibwa nti okugenda mu Namibia yali ava mu ggwanga erya Germany. Jjukira yali yagenda mu ggwanga lya Germany mu kibuga Berlin, yali agenze kufuna bujjanjabi olw'embeera ze mwali mumanyi ezaali zigenda mu maaso, ebyali bitambula n'ebyali byogerebwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Wabula eyo gye yava amawulire gye gatusanga nti kati ali mu ggwanga erya Namibia, gye yagenze abasawo gye bamugambye okubeera ng'awummulira, okubeera ng'ate afuna n'obujjanjabi
obulala oba oliawo obuyinza okuba nga ate bwetaagisa mu bulamu bwe nga ye Ssaabasajja Kabaka. Kakati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV abakulu boogedde ebigambo ebyenjawulo, wabula nga njagala kubanga nkuwa wano ebigambo bya Jjunju. Ebyalulimu abiwakanya, abasinga obungi babikubamu ebituli, wabula kati omukutu ogwa BBS Terefayina gugezezaako tuwa ebintu ebimu. Njagala mbikuwe nga we bizze. Olwaleero temugamba nti ate otukoze otya Red Zone TV. Njagala bibawa nga we bizze, nga we bivudde ku BBS. Obitegeere nga we bivudde ku mukutu ogwa BBS, era bwe mbikuleetedde bulambalamba nga we bivuddeyo. Temutuyisaamu eggaali nga bwe muzze nga mu kikola. Red Zone TV kwoli bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe. Sajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, obwaffe obubaka bwakwebaza. Okusookera ddala twagala okwebaza Katonda omuyinza w'ebintu byonna olw'okugolola omukono gwe oguwonya ku Ssaabasajja n'amusobozesa okusuuka ekimala okudda mu Buganda olwaleero. Twongera okuwonga Ssaabasajja mu mikono gya Katonda ayongere okusuuka ng'ali wano mu Buganda. Tukimanyi nti abantu ba Buganda, Uganda n'ensi yonna babadde basabira Ssaabasajja era bamwagaliza obulamu obulungi. Tusiima nnyo essaala zino era nga bwe mulaba Katonda essaala yaziwulidde era azaanukudde. Twebaza ttiimu y'abasawo n'abakozi ababadde bajjanjaba n'okulabirira Ssaabasajja emyezi egiyise mu Germany, Switzerland ne Namibia. Tusaba Katonda abawe empeera era tubeebaza okuviira ddala ku ntobo y'emitima gyaffe. Eri gavumenti n'abantu b'e Namibia abakyaziza Ssaabasajja ebbanga ery'emyezi 3 egiyise, tubeebaza nnyo nnyini obugenyi n'obukuumi obumuweereddwa. Namibia nsi nnungi nnyo, ewummuza era erimu emikisa. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Embeera bwetyo bweri, Ssaabasajja Kabaka nga ayingidde eggwanga ate okuva mu ggwanga erya Namibia gye yali yagenda okubanga afuna obujjanjabi. Nga bwe nkugambye nti mu ggwanga erya Namibia amazeeyo emyezi 3 z'ennaku 9 oluvannyuma lw'eggwanga eryo, okutegeeza nti omuntu yenna bw'abanga amaze ennaku 9 visa eba tekyasobola kubeera nga yeeyongerayo. Naye nga bwe nakugambye nti okusinziira ku kunoonyereza okutonotono kwe twakoze nga kiraga nti eyo visa eba y'abalambuzi, naye nga bwe bali nti we bagambye tetusobola kiwakanya, naye ngezaako okutegeeza amawulire bwe gatyo bwe gali agavuddeyo genyinza okubanga nkuwa essaawa zino zennyini. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako, tukyagenda maaso n'okubanga ate tukuweereza.